And we have some people that want to believe in Jesus, but they also want to be under Moses' law. Tulina abantu abagala okukkiririza mu Yesu naye ate nga baagala okubeera wansi w'etteeka lya Musa. Here you choose. Wano olondawo. You are either under grace, olina okubeera wansi w'ekisa, under Jesus Christ, ng'oli wansi wa Yesu Kristo, or under law, oba wansi w'etteeka under Moses. erya Musa. Choose. Londawo. Whom do you want? Ani gw'oyagala? Moses or Musa Jesus? oba Yesu? Law etteeka or grace? Okusaba mu kanisa ya Good News esangibwa e Bulenga okulembeddwamu okusinza n'okutendereza okuva mbaweereza mu kanisa eno era nga bano bayimbye ennyimba ezitendereza omutonzi. Musumba Dorini Mwesigye nga yeesigama ku kyawandiikibwa okuva mu kitabo ky'Okuva essula 14 olunyiriri olw'13 asabye abakkiriza obutatya buli Mumisiri yenna ayimiridde mu magenda gaabwe wabula balwane bamuwangule. Do not be afraid. nti temutya. Stand still muyimirire buyimirizi and see the salvation of the Lord, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama which he will accomplish for you today. bw'anaabakolera leero. For the Egyptians whom you see today, kubanga Abamisiri be mulabye leero you shall see again no more forever. temulibalaba nate emirembe gyonna. The Lord will fight for you, Mukama anaabalwaniriranga and you shall hold your peace. nammwe munaasirika. Every Egyptian you are seeing in February, buli Mumisiri gw'olabye mu I gwokubiri want you to command njagala olagire right now, essaawa eno that in yennyini this month of March, nti mu mwezi guno ogwokusatu you will not see again. Command that Egyptian, Lagira oyo command Omumisiri. that disease, Lagira ekyo command ekirwadde. that pain, Lagira obwo obulumi. command that fear, Lagira okwo okutya. command that confusion, Lagira okwo okusoberwa. command the tears of the Lagira night, amaziga agajja mu command the kiro. tears of the day Lagira amaziga that you ag'emisana. experienced last Ago month, ge walabye that mu mwezi in this oguwedde. month of Nti mu March mwezi guno you ogwokusatu will see no more. Mu kubuulira kwe omusumba w'ekkanisa eno Professor Solomon Mwesigye asoose n'akubootolera abakkiriza kyama ekiri mwezi guno ogwokusatu ng'ono asabye abakkiriza okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo eri buli omu nga lwe bajja okukoma ku kyamagero kyabwe. In this month of winning a soul, mu mwezi guno ogw'okuwangula omwoyo. win a soul, tell somebody about Jesus, bring somebody to church and to Christ. wangula omwoyo baako gw'obuulira Kristo era baako gw'oleeta mu kkanisa. And God will perfect your miracle. ne Katonda ajja kutuukiriza ekyamagero kyo. This month, omwezi guno win a soul. Nga yeesigama ku kyawandiikibwa okuva mu kitabo kya Luka essula 13 okuva ku linnya olw'10 mpaka ku lw'16 asomesezza abakkiriza ku njawulo eri wakati w'endagaano empya wamu n'enkadde ng'agamba nti endagaano enkadde yali ejjudde amateeka ga Musa wabula ate ng'empya gye tutambuliramu ng'abakkiriza etambulira ku kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo omutali wadde etteeka. When you read the Bible carefully, bw'osoma Bayibuli it n'obwegendereza does not say laws. tegamba nti mateeka It says law wabula egamba nti because teeka it is one single unit. kubanga kiri ekikula oba enkola emu kaago. So the Old Testament kati endagaano enkadde is a covenant of law. ndagaano ya teeka. So I am not under Moses kati nze siri wansi wa Musa in the Old Testament. mu ndagaano I'm enkadde, in the New Testament ndi mu ndagaano empya under the grace of our Lord Jesus wansi Christ. w'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Musumba Solomon agamba nti etteeka mu ndagaano enkadde eryaweebwa ggwanga lya Isirayiri lyokka so si buli omu ng'amateeka gano tegakola kubakkiriza abaagulibwa n'omusaayi gwa Yesu. The law etteeka was given to the nation of Israel. lyaweebwa eggwanga lya Isirayiri. The covenant of the law endagaano ey'etteeka was not universal. teyali yansi yonna. It was given to the nation of Israel only. There is no scripture anywhere in the Bible that tells us non-Jews, the Gentiles, to observe the Jewish law. tewali kyawandiikibwa kyonna mu Bayibuli ekitugamba ffe abatali Bayudaaya okwekuuma etteeka ery'Abayudaaya. For us, ffe eri ffe in the New Testament, mu ndagaano empya we are under a system called grace. tuli Musumba Solomon agamba nti ffe tuliwo olwa ndagaano mpya eyakolebwa olw'omusaayi gwa Yesu Kristo gwe yayiwa ku musaalaba e Gologoosa nga tetutambulira ku tteeka ly'Abayudaaya olw'ekisa Katonda kye yatuwa. God accepts me, kati Katonda anzikiriza a non-Jew, nze atali Muyudaaya, not because of observing the Sabbath si lwa kwekuuma Sabbiiti or not eating a pig. oba obutalya mbizzi. God accepts me Katonda anzikiriza nze because of the grace of my Jesus ku Christ. lw'ekisa kya Mukama wange Yesu Kristo. So I enter and I connect
to God not because of what I do, kati nnyingira ne neegatta ku katonda si ku lw'ebyo bye nkola but because of what Jesus did on the cross of Calvary. naye ku lw'ebyo yesu bye yakola ku musaalaba e kaluvaaliyo. And he did it for you. Ono asabye abakkiriza okuva na leero okusalawo kuwa we banayimirira oba nga banatambulira mu tteeka lya Musa ery'Ekiyudaaya oba ekisa kya Katonda ekitaliiko bukwakkulizo. And we have some people that want to believe in Jesus, but they also want to be under Moses' law. tulina abantu abaagala okukkiririza mu yesu naye ate nga baagala okubeera wansi w'etteeka lya musa. Here you choose. wano olondawo You are either under grace, olina okubeera wansi w'ekisa under Jesus Christ, ng'oli wansi wa yesu kristo or under law, oba wansi w'etteeka under Moses. erya musa. Choose. londawo Whom do you want? ani gw'oyagala, Moses or musa Jesus? oba yesu? Law etteeka or grace? Musumba Solomoni agamba nti twatukuzibwa olw'ekisa kya Katonda so si lwakuba nti tetulina musango wabula olw'ekisa ekimala buli omu. And then we have a word called justification. ate tulina ekigambo ekiyitibwa okutukuzibwa. Justification simply means okutukuzibwa kitegeeza you are declared just. nti olangiriddwa oba wejjeerezeddwa ng'atalina musango, Not because you don't have a case, si lwakuba nti tolina musango, but naye Jesus yesu has declared you. akwejjeereza, And he has said akulangiridde you are just. n'akugamba nti gwe tolina musango. That's why the Bible says the just shall live by faith. I am justified, nze natukuzibwa not because of what I do, si lw'ebyo bye nkola, but because of what he did. Olw'ekisa kya Katonda ono agamba nti twasonyiwa ebibi byaffe nga tetukyalina musango kuba tuli mu Yesu Kristo. When I come before God, bwe nzija mu maaso ga I katonda come with confidence nzija n'obuvumu because I have been cleaned. kubanga natukuzibwa, I have been cleaned. nalongoosebwa. Jesus has forgiven me. yesu yansonyiwa, He has redeemed me. yannunula, He has forgiven me. yansonyiwa, He has declared that I am just. yannangirira nti ndi mutukuvu. That's what the Bible says. bayibuli That wegambira there is no more condemnation nti tebaliiko musango to those that are in Christ abo Jesus. abali mu kristo yesu. You cannot condemn me. tosobola kunsalira musango. But don't we make some mistakes? naye Really? kyogamba tetukola nsobi, Don't we? tetuzikola, But there is no condemnation. naye Cornelius Mugerwa, KSTV, Agalero.